Eby'ekigazi ekyagayaza abakoba bataayi byali by'abatongole ab'ensimu naddala ab'ekitongole ekiwambya ekyadaaza ensimu wamma kyenkana okusuula enjuba ng'obuziina musajja tabanjika nga bukooye okulima wamma labayo ebyalo ne bigwa akaleka ebindi ne biseeteera okweyira amakerekete ne kuwanika amatanga ewamma n'ekyavaamu kwe kugwa amandaala era olw'obugayaavu ekigayaaza ly'erinnya eryagundiira abaagenyiwalangayo wamma kye bava bagendanga ne nadda ate Magombe n'ebasingira ekinyumu batayinze battindira Baamaga Kaddu Baligeya Nkoona Tundu Mundi Mugezi ndi mugezi leero akutuusiddwako ate omulangira Semakookiro Henry Kalemeera era ng'ono nno mutabani w'omulangira Henry Jjuuko Kalemeera era ng'ono nno bannange oyo nno mubuze era ng'ono muzzukulu wa Wasswa Kalemeera Henry oba Henry Wasswa Kalemeera era ng'ono muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa ate owookubiri n'olwekyo weebale nnyo mulangira ate weebalire ddala akulaba nti olwana ebintu bino tubikomyewo abantu babeere nga beeyongera akumanya naawe okyayinza okubeera omukwabo ng'ayitako namba yange ya 0708 2929 leero tulina Jjanankumbi myala gino gyonna gy'olingira Jjanankumbi bannange kyava ku ky'okutuumayo Jjanankumbi erinnya lyo liba teriwedde erigwayo nti Jjanankumbi ate nasigaza muyini bannange omukazi w'omuntu kati mbannyonnyola ennono y'ekyalo kino lwaki bakituuma edda omukazi w'omuntu waafiiridde baatuumangawo Jjanankumbi omukazi baamugeraageranyanga n'enkumbi omusajja nga gwe muyini era ebyalo eby'enjawulo bingi bituuma erinnya eryo kubanga biyitibwa Jjanankumbi lwakuba nti waliwo w'entobono yasinga okumanyika gyendi mu emyalo egy'eyo naye edda bwe baamalanga okuziika mukyala w'omuntu baddiranga enkumbi gy'abadde alimisa eno gy'olengera gy'abadde alimisa ne bakola batya waliwo emikolo gye baakolanga ne bagiwangula ne bajjamu omuyini ne bagusula gye baziise enkumbi ne bagikweka mu ngogo okumpi n'amalaalo bwe baavanga emagombe awo nga banywa omwenge ogw'essuumwa ng'omujju agenda gye bakwesa enkumbi ng'agiggyayo bwe yagituusanga mu nju ng'agisula mu biseguuseeyo nga gyebeera okutuusa lwe baagitundanga era abamu batugamba nti tebaddangamu na kugirimisa gino gyonna miyini wajja n'enkumbi kati oyina omuyini bassebo ne banyabo kyembadde nkunyonnyola ebifo mwafiiranga bakyala b'abantu abamanyifu ng'abo abaami abo nga obanga ababanga ab'abaami ababanga bakabaka abakyala abo gye baafiiranga oba abaabalangira abo nno gye baatuumangayo erinnya eryo n'abalakali oba abantu bonna abalina erinnya ekifo ekyo omukyala w'omuntu we yafiiranga edda we baatuumanga Jjanankumbi erinnya eryo oluusi balisalako ne balekawo erya Najja era bw'abeera ate mwana ne bamutuuma Najja kitegeeza nti yagenda okuzaalibwa nga kitaawe ng'afudde oba omu ku bazaddewo oba maama nga y'afudde naye nno omwana oyo bw'abeera omuwala bamutuuma Najja oba Najja Lwambi ate omulenzi tumutuuma Muteeraba bw'oba ng'omuzadde omu ku bazadde be ng'afudde oba taata afudde nga maama ali lubuto omwana oyo tumukolako emikolo gy'okumunaaza amaziga bassebo ne bannyabo guno gwe bayita omuyini Jjanankumbi gino gyonna miyini njagala ogutunuulire era naguno muyini waliwo akakumbi ke tuva okuwangula bano tebamanyi kuwanga nkumbi bassebo ne bannyabo lwaki omuyini bagutuuma omuyini olw'okuba olugagga Luganda kye tuyita omuyini kiyinza okutegeeza guno gw'olengera gw'enkulaze ogwo oba akutegeeza ekitundu ky'omuntu waliwo olukuuwa lw'omu mugongo nalwo tuluyita omuyini Oluganda nno lugagga erinnya lino liva mu kikolwa ky'okuyinikira okuyinikira edda kwabanga kuwanga oba okusaanikira awali ekituli
era muzeeyi balige yankoona Abdul myaka 98 yaŋŋamba nti mu kikolwa ky'okukwata omuti ogw'okuyinikira n'oguyinikira muno kyebava bagutuuma omuyini n'ogussa muno. Naye ate waliwo omukadde Nakkonde ali eyo ewaffe Gomba, ye bwe namutuukako ali myaka obudde bwe yali myaka nga 16 ku butaka bwaffe eyo ab'entalaganya, yaŋŋamba nti olw'okuba abamu kwegamba baatemanga emiyini nga minene nga bagissa mu nkumbi olunsi nga gizita olumu nga teginakala, omwana yagikwatanga ng'agamba nti aguno gunyinze. Okuyinza kitegeeza okusobola olw'okwogera nti gunyinze mwe muva erinnya omuyinze. N'olwekyo gukyayinza okulondawo ekintu ekituufu. Bassabo ne bannyabo bwe tweyongerayo omuyini guliko ebintu bingi. Waliwo kye tuyita olugero lwe tugamba kiyini kibi kijjukirwa malima. Guno oguyina ogulaba nti gubi n'erinda bwe muba munaalima olabe bagunoonya siba abantu bazibu. Lugero nalutegeeza ki? Omuyini bwe gubanga tegukoleddwa mu muti mulungi nga bw'olaba ogwo, omuyini ogwo ne weesanga nga guliko amakongolijjo oba obuntuntu oba amakuluba guyitibwa kiyini ekibeera ekibi. Naye olugero luno lutugamba nti abantu olunsi abantu be tuyisaamu amaaso waliwo obudde bwe tubeetaagirako. Weewuunye ebintu bino abantu tubabitunuulira nga bya muwendo, naye waliwo obudde lwe tulituuka nga tubinoonya nga tetubiraba. Kiriwa kye tuyita ekiyinijji. Ekiyinijji bannange kye kibeera ekitundu ekikozesebwa okuwanga enkumbi mu muyini. Kino kye tuyita ekiyinijji. Kino kyolengera, n'olwekyo njagala tukimanye era bino ebintu tubikwate bukusu. Abaaye akadde kalabika kakombye mu kyekobe, konzi nange ne ŋŋamba lwaki ate nfuuka wamma oba oli awo ntandika okulwanagana n'owejjukira ntayi bino mbitadde omuti gutamalagala.